okwawula asinzibwa mu butuufu ay Allah subhanahu wa ta'ala bayitibwa uluhiyya kiba mu kigambo ilahu al-mahbud netugamba ayitibwa tawhidul ibada tawhidi owokusinza tawhidi owokukola owokusinza nga tumuzza ku kyobo bwetugamba nti okwawula asinzibwa tawhidul uluhiyya olwo tuba tumuzizza kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala bwetugamba nti tawhidi owokusinza tuba tumuzizza bwetugamba nti tawhidi owokwawula asinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa ng'erinnya lya uluhiyya olwo tuba tumuzizza kwani kwa Allah subhanahu wa ta'ala ntegereka so tusobola okumuyita tawhidul ibada tawhidi owokukola ki owokusinza ekyo kidda ku baani kidda luddawo ekyo ku bitonde ffe bitegereke mubitegedde tuli ku muteeko ogwokubiri ogw'okusinza amakulu okwawula asinzibwa mu butuufu nga yaani ya Allah subhanahu wa ta'ala twagamba nti tawhidi oyo definition okunnyonnyola okumumalayo tugamba nti ifradullahi ta'ala bi anwa'i al-ibada kwekwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu miteeko gy'okusinza tugamba tutya omeki miteeko gy'okusinza ekibuuzo emiteeko egyo gye tuwaawulamu Allah subhanahu wa ta'ala mu kusinzibwako oba okusinza okwo ffe tukuyiiya oba ye yatugamba nti kino nsinzibwa nakyo nakino nsinzibwa nakyo kibuuzo byetuteekeddwa okubeera nga tumwawula mu byo tumusinza yekka mu byo ffe tubigamba ffe tubiyiiya ne tumusinza nabyo oba yabitulaalikako naga nti kino nkyagala munsinze nakyo nakino njagala munsinze nakyo nakino njagala munsinze nakyo nanga yatulaalikako byayagala tumusinze nabyo ntegereka na kati buli kiyatulaalikako okumusinza nakyo kyeyawulidde ye yekka yakikolerwa ntegereka netuga tawhidi kitegeeza kyoyo ifradullahi ta'ala bi anwa'i eko gy'okukola ki gy'okusinza gy'okukola ki gy'okutegeeza nsonga abantu Allah naatu min qablika annamaki kemakulu gaki okujja kaani okujja kwa Allah subhanahu wa ta'ala muteeko ogwo omuteeko ogwo bwe gwatondesa abantu liyabudun kyatonda abantu n'amajini okujjako nabitonda lwakunsinza ntegereka omuteeko ogwo awwal wajibi ala almukallafi munkola nali etteeka lyateekeddwa okusembyayo mwava mu nsi muno omuntu yateekeddwa okusooka okuteeka mu nkola era lyalina okusembyayo era kyekiragiro ekikulembera mu Qur'an yonna ya ayyuha nnas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun abanga abantu musinze omulezi wammwe yabatonda walladhina min qablikum la'allakum tattaqun n'abo abasooka omulyoke mutye omuteeko ogwo bwe gwasisaawo ejjana n'omuliro omuteeko ogwo ng'abanaagutuukiriza obulungi bagenda kuyingira ejjana abatagutuukiriza bulungi bagenda kuyingira omuliro ntegerekese munfuna
tubalaba abantu mu la ilaha illa Allah balina emiteeko etaano. Abantu mu kigambo kya la ilaha illa Allah nga gwe muteeko gwa tawhid al-uluhiyya balimu emiteeko emeka? Etaano. Muteeko ogusooka, abantu abatuukiriza la ilaha illa Allah, amakulu abatuukiriza omuteeko ogwo, abatongoza Allah mu kusinzibwako, omuteeko ogusooka, era ne beewala n'amazambu. Awo bagenda kuyingira ejjana nga tebayiseeko mu muliro. Muteeko ogusooka mu bantu. Muteeko ogwokubiri, abantu abagamba nti la ilaha illa Allah ne baawula Allah ne batamugattako bintu birala naye ne bakolobola la ilaha illa Allah ne banuubula la ilaha illa Allah yaabwe n'amazambi. Abo la ilaha illa Allah yaabwe bagirina beewaza ne shirk naye baginuubula n'amazambi. Abo fi mashiatillah bali mu kwagala kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'anaaba alabye nti kisaanira ku bo kusooka kubayisa mu muliro olw'amazambi agaanuubula la ilaha illa Allah, ajja kubayisa mu muliro ng'eri bajja okuyisa mu muliro. Era nga ye imaani nga baga nti yukhriju min annaar man kaana fi qalbihi mithqaala zarratin min al-iman, agenda kujja mu muliro alina akatundu akasembayo okubeera akatono ak'obukkiriza ak'omuteeko ogwo aka la ilaha illa Allah. So waliwo ne batagenda kuyingirizaawo muliro, ne batagenda kuyingiza muliro nga balina amazambi ge baafiirako ne ganuubula ku la ilaha illa Allah, n'ababonereza mu ntaana ne bikoma ntegereka. Omutendera gwakubiri mu bantu. Omutendera gwokusatu mu bantu be bantu abagamba nti la ilaha illa Allah, nga la ilaha illa Allah ge makulu g'omuteeko ogwo, era nga kitegeeza tewaliwo asinzibwa mu mutuufu okujjako Allah subhanahu wa ta'ala, ne batatuukiriza makulu gaayo, ne basigala nga basaala, ne basigala nga basiiba, ne basigala nga bakola hijja, ne basigala nga bakola emirimu gyonna naye nga bagikolera bweru wa busiraamu. Omuteeko ogwo abalema okutuukiriza bagikolera bweru waki wabuki wa busiraamu. Abantu abusirika Uthaymin yabogerako n'agamba nti aktharu almusannifin min almutaakhirin, abawandiisa abasinga obungi abawandiika ebitabo n'abasomesa abasinga obungi mu bantu b'oluvannyuma yurakkizuuna ala tawhidi rububiyya, bateeka nnyo essira ku kunnyonnyola abantu ku kubaawo kwa Katonda n'obugabirizi bwa Katonda. wakaannahum yukhaatibuuna aqwaman, balinganga aboogera n'abantu la yuminuuna biwujudi rabbi, abatakkiriza kubaawo kwa Katonda. Kubanga abantu abatakkiriza kubaawo kwa Katonda be basaana okunnyonnyola nti Katonda waali, naye abantu abakkiriza nti Katonda wali naye nga si bwe basinza beetaagisa kunnyonnyola nti bwe bakkiriza nti waali bwe bateekeddwa okubeera nga basinza. Ma akthara almuslimin alwaqiina fi tawhidina alwaqiina fi shirki al-ibada, ng'abasiraamu bangi nnyo abagwa mu shiriki w'okusinza, ng'abantu bangi nnyo abagenda mu masabo, ng'abantu bangi nnyo abalina obulira mu mayumba gaabwe nga babukkiririzaamu ti bwe bulaga nti omwana waako basiwawaka, ng'abantu bangi nnyo abalina ebigali ebyabalongo naye nga babisaba. Olunaku lw'Essande oluwedde nali mu kusomesa bahaaji nga nenjogera ku basaanidde okugenda e Makka, nenjogera ne ku bigali. Omu ku basiraamu abaali mu kusomesa okwo n'ambuuza ekibuuzo, naye nga njagala ebibuuzo okuva mu bakyala ne mu baami. N'aŋŋamba ebigali mbikola ntya bwe mbeera nneemenya shiriki, mbikola ntya ng'agenda Makka? Ekyo tebakinyumiriza. N'abalala ne bambuuza, tulina obulira twabutereka tubukole tutya? Teeko gwokusatu mu bantu bakkiriza tawhidi ono azindiddwako amakulu ga la ilaha illa Allah,
ekigambo bakyogera ekya la ilaha illallah ekitegeeza nti wali wasinga omutuufu okujja ku Allah subhanahu wa ta'ala naye tebakituukiriza makulu gaakyo bye bakola byawukana ku kyo bw'omuteeko gwakumeka ne basigala nga basaala basiiba bakola hijja bazimba emizikiti naye nga tibasiraamu ne bafa ne bayingira omuliro abo basinga obungi abavubuka bano abatabuliigi tera okukyogera balina obuzibu oluusi obuzibu bwe bayinza okuba nabwo bwe bwa supiidi naye ate tebalina buzibu bwa shiriki abasinga obungi tebalina buzibu bwa shiriki naye abantu abasinga obungi abagenda mu nyimbe ne mawuledi bafa bashiriki illa man rahima Allah okujjako Allah bw'aba akoze eki babasatu ekyo genda okyetegereza ojja kukiraba weewuunye bw'omuteeko gwakumeka mubaki mu basiraamu mu kigambo mu tawhiidi ono azimbiddwako ekigambo ki bakikkiriza bye bakola ne bikola bitya ne bikimenyawo teeko gwokuna mu bantu bakyogera n'ennimi zaabwe naye ng'emyoyo gyabwe tegikikkiriza tawhiidi ono bamwatula n'ennimi zaabwe naye ng'emyoyo gyabwe gimuwakanya munafiquun oyo bannanfuusi Allah agamba wamina nnaas bagamba nti idha jaaka almunafiquun qaalu nashhadu otyo innaka la rasulullah abannanfuusi babeera bakujjidde baga nti tukakasa nti oli mubaka wa Allah wallahu ya'lamu innaka la rasulu Allah amanyi nti gw'oli mubaka we ebagiyita jumla taradhiya la mahalla laha min al-i'rab wallahu yashhadu inna almunafiqina lakaadibun Allah takasa nti abannanfuusi balimba boogera la ilaha illa Allah kungulu n'ennimi zaabwe nga munda bagikola bate bagiwakanya olw'ebigendererwa byabwe ogwo omuteeko gwakumeka gwakuna mu bantu ku tawhiidi ono n'ekigambo kya la ilaha illa Allah omuteeko gw'okutaano mu bantu tebakyogera bagaana okukyogera bagaana okukkiriza tawhiidi ono n'okumulangirira bakola batya bagaana okulangirira n'ennimi zaabwe tawhiidi ono obalimu emiteeko ebiri waliwo abagaana okulangirira nga bakitegedde nti kituufu naye olw'ensonga ze balina eza famire zaabwe ne bagaana okugamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah ne bagaana okulangirira tawhiidi ono n'ennimi zaabwe abo obutalangirira bwabwe bayingiza omuliro olwa hadiisi olwaki olwa hadiisi ti Abu Talib taata wa nabbi omuto yagaana okukyatula naye nga akkiriza nti kituufu nabbi namula nti gamba nti la ilaha illa Allah nfune yatula bwatu yatula tawhiidi oyo nfune ekigambo kye naakuwolereza nakyo mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala naga nti bajja gamba nti atidde okufa nagaana okukyatula nabbi naga nti la astaghfiranna laka ma lam unha anhu aw anka nja kukusabira ebbanga lye naamala nga sinnaba kuziizibwa oganye okukyatula naafa Allah nassa aya nti ma kaana linnabiyi tekisaanira ku nabbi la yambagi wala yaliiku kigambo kikozesebwa kukintu nekisasa ma kaana linnabiyi tafiru lilmushrikin okusabira abantu abafudde nga bagatako Allah kitenda oli qurba kababeere abooluganda lwabwe olw'okumpi min baadi ma ashabu ljahim oluvannyuma baamuliro bwekyo Abu Talib awe yaviiramu yaghli minhuma dimaghuhu ng'obwongo butokota nga talaba nti waliwo amusinza okubonerezebwa wa innahu la ahwanahum so nga abagenda okuyingira omuliro bonna yagenda okubasinga okuba n'ekibonerezo kye abalala abatakkiriza butuufu bwakyo bonga tawhiidi
owokwawula Allah ye shiriki ye tawhidi gye bali ntegereka ayo ebitala omuteeko umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah nalagira okulwanyisa abantu kusa abagane la ilaha illallah omuteeko guno gwe gusinziirwako okukkirizibwa kw'emirimu أن قبول الأعمال متوقف على هذا التوحيد والعمل به أفكر جواكم ميري مكوي ميري دكتور التوحيد جوي نوكم بكرة طلب الله وقام يدركم النبي واكل اميرا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون سنغبا أنغتقوا ناري فزيزامي ميري يبالي نغبا ناقم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت سنغوا قلتي لا يحبطن عملك بالمجد يعني تزيل الزام الدلة ولتكونن من الخاسرين وهذا بدل ما تبقى كفاخرة بل الله فاعبد ما يستيزع الله وكن من الشاكرين يا أيها الدكو وبيرم ديبا تجد أنت كم يمكن يستيزع الله شرك ntegera kusemrongi bakyo omuteeko mukuru basigala wekibuuza ebyo naye badde bisimirwa omusingi gumu kyokusinza kyeki muteeko guno gwakusinza tawhid al-uluhiyya kitegeeza okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu miteeko gy'okusinza amakulu okubanga buli kiyitibwa okusinza kikolebwa Allah yekka subhanahu wa ta'ala okusinza kyeki twagala tutegeere embeera emirundi esatu mbeera esooka mu Luganda olulimi lututegeera obulungi okusinza kyeki eri Abawarabu mu lulimi lwabwe okusinza kyeki mu Busiraamu eri abantu ba ilimu ya tawhid okusinza kyeki ekyogerwako n'emitendera gy'okusinza kyenjagala tutunulire olwaleero mu bufunze nga tunnyonnyola tawhid al-uluhiyya na okusinza kyeki mu Luganda bali wana abasinga Baganda naye abatali Baganda bafuuka Baganda kuba Oluganda lulimi lwangu na salaamu rahmatullah okusinza kitegeeza okusukkulumya mu Luganda okusinza kyeki kitegeeza ki okusukkulumya kigambo kusukkulumya kiva mu kigambo ki kigambo kusinza naam Mwarabu wange bismillah mukoddomi wange Mwarabu Oluganda lubuzeemu olwo okola ki nedda kijja naye ki naam okusinga kigambo kusinza nina lwaki ntandikiddewo kiva mu kigambo kusinga tolaba tugamba nga twogera nti waabaddewo empaka za Qur'an ku Masjidi Nur naye wakati wa Nakasero ne masjidi ki naye Masjidi Nur yeyakoze eki yeyasinze kitegeeza yeyasukkulumye kati bwetugamba okusinza kitegeeza okukola ki okusukkuluma bwetugamba nti tugenda kusinza kitegeeza tugenda kusukkulumya ntegereka tugenda kukola ki kusukkulumya olwekyebeera nsobi okugamba nti tugenda kwesinza oba okugamba nti Allah tiyatonda majini n'abantu obulaya bitona lwakumwesinza eyo ebeera nsobi tugamba nti Allah tiyatonda majini n'abantu obulaya bitona lwakumusinza bimaana okumukola ki okumusukkulumya ntegerekese munfunye kigambo okusinza kitegeeza kukola ki kusukkulumya
okumwesinza kitegeeza Sheikh agamba ngole tafsiri okumwesinza kitegeeza tife tweteeka waggulu we so okusinza kitegeeza fe tumusinza ku buli kintu kyonna ntegereka kyobola bansobi kuvula ekigambo ekigamba nti Allahu akbar n'ogamba nti kitegeeza nti Katonda munene nsobi akbar bimaana akbar min kulli shay abazungu bagamba nti Allah is what is great yakola ki yasinga buli kintu kyonna so tusobola kugamba nti Katonda muki is big nti munene no lwekyo kiga yasinga ekyo kikwatagana bulungi n'amakulu g'ekigambo okusinza yakola ki yasinga owanga ali mu dduuka Allahu akbar wa mu dduuka waliwo akbaru min kulli shay waliwo asinga buli kintu kyonna owanga ali mu mmotoka Allahu akbar waliwo asinga emmotoka yo ge makulu g'ekigambo ekyo ntegereke gemaki ge makulu gakyo bola nti basahaba bwe baalinyanga waggulu ku busozi nga bagamba nti Allahu akbar mu hadisi eri mu Bukhari mu kitabu tawhid kigambibwa nti hadisi ya Jabir ekyabagambisa nti Allahu akbar nga baagala kujjukiza myoyo gyabwe newankubadde bali waggulu wa busozi waliwo ataali waggulu wa buli kintu kyonna asinga buli kintu kyonna bwe baalinga bakkiridde wansi mu bifo ebya wansi babaga nti subhanallah newankubaddewo nga bali mu bifo ebya wansi ya Allah subhanahu wa ta'ala munazzahun si wa wansi nekibeera nga ennyonyi bwebeera egenda waggulu ng'ogenda oli mu nnyonyi ekituuka egenda etumbiira umaze okusoma eddobati Allahu akbar newankubadde ng'ennyonyi egenze waggulu nnyo waliwo akbar min kulli shay waliwo asinga buli kintu kyonna aye Allah subhanahu wa ta'ala ntegerekese bulungi amakulu g'ekigambo ekyo ntegerekese munfunye ekigambo ekyo njagala tukyongereko kino wammanga ngenda kubunyonyola kw'abawarabu ekigambo ekyo ekya Allahu akbar kiriko mubtada ne khabar ekyogerwako n'amawulire agakikwatako mubtada kyekyogerwako khabar ye mawulire agakikwatako ekyogerwako ye Allah amawulire agamukwatako akbar yasinga kyasinga tekyateekebwawo okusobola okubeera nga kibona ku buli kintu kyonna ti akbar min kaza la Allahu akbar ay akbar min kulli shay yasinga buli kintu kyonna kino amakulu gakyo galabikira mu mbeera bweti yasinga buli kintu kyonna yateekeddwa okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa kubanga yasinga buli kintu kyonna yasinga buli kintu kyonna kyayagala kyekiteekeddwa okubeera nga kikulembera ebitonde kyebyagala kyayagala kyekiteekeddwa okubeera nga kikulembera ebitonde byebyagala kola n'omuntu bwategeera amakulu ago bw'ajja mu swala n'akiddiŋŋana naye ng'ensimbi eziri mu nsawo za haramu aba tannaba kutuukiza amakulu gakigamba Allahu akbar bw'akeera ku makya nga yasuzizza omuwala mu mbeera ey'amakubo amakyamu ya haramu n'ayaziina awo asaale subuhi aba akola kyennyume kya kigambo kyayogera bw'aba ye akbaru yasuze mu buliri yakukkiriza okubeera naye olwekyo kiteekebwa mu nkola ekigambo ekyo mbeera y'emirundi ebiri mu mbeera ey'okusinza asinga buli kintu kyonna ne mu mbeera ey'okukulembeza asinga buli kintu kyonna kyayagala kukyokola ki kukyokola ki ekyo kyagala ku musatu isra ng'amaliriza waqul alhamdulillah Muhammad gamba ti buli kitendo kyonna kya Allah subhanahu wa ta'ala alladhi lam yattakhidh waladan ateeteerangawo omwana kubanga talina bwetaavu bwa kuba na mwana buli alina obwetaavu bw'okuba n'omwana kitegeeza buli ayagala okuba n'omwana kitegeeza mwetaavu yeetaaga abasika
yeetaaga banamuyamba ye talina bwetaavu bwanamuyamba lam yattakhidh waladan walam yakun lahu sharikun fil mulk talina amwegattako mu bufuzi bwe mu kusalawo kwe walam yakun lahu waliyun min adh-dhull talina gwe yateekawo n'amufuula mukwano gwe tiwanaabeera mukwano gwe ajja kumugjayo mu bantu naye afuuke wa kitiibwa nga gwe bokwana omulangira ti buli wobeera ku lusegererwe naawe abantu bakumanya ekyo Allah takirina ng'ebitonde tiwembeera ne gundi n'entambula naye nanga mmanyisa abantu otyo walam yakun lahu waliyun min adh-dhull otyo فكبره تكبيرا عظمه تعظيما تاما قامت الله أكبر محمد متندر زويا فننبات عظمه تعظيما تاما مستمشي وتجب وذلك بعبادته وحده لا شريك له وسيدا يكا وتركني بتفكير كذا وكبره تكبيرا كما قلت الإسلام الله أكبر tugambe nkireetedde mu mbeera egamba etya kyamakulu g'ekigambo okusinza mu luganda kitegeeza ki okusukkulumya kikwatagana bulungi n'amakulu g'ekigambo Allah yakola ki amakulu yasukkuluma ku bikinshana ntegera kisa bulungi amakulu g'ekigambo okusinza mu lulimi oluki oluganda abawarabu ekigambo okusinza kitegeeza ki mu lulimi lwabwe kitegeeza adh-dhullu wal-khudu'u الذل والخضوع okukakkana n'okugonda okukola ki okukakkana n'okugonda omuddu bwe bayita omuddu kimuyisa omuddu al-abdu kitegeeza azalil oki owa wansi omukakkamu omugonvu eri mukamaawe ntegereka kuva mu lulimi lwamu okukakkana n'okugonda kyekitegeeza ekigambo okusinza mu Luwarabu tubula teri asobola kusinza n'akakasibwa nti asinzizza okutuusa nga okusinza kwe kulimu okukakkana n'okugonda era eyo gwasinza n'obwetowaza sinzira ku nsibuko y'ekigambo okusinza era ojja kusinga n'Abawarabu mu lulimi lwabwe babeera banyumya ku kkuba eriseeteezeddwa baga tariiku muabbad haza tariiku muabbad ekkuba eryo liseeteezeddwa amakulu likkakkanyiziddwa ntegereka mukitegedde kubanga ekkuba bwe liseeseete bwe bamala okuliseeteeza likola litya likkakkana n'asinza ateekeddwa okubeera nga asinziza mu bukkakkamu n'obugonvu ntegera kisa bulungi ntegera kisa ekigema makulu g'ekigambo okusinza mu lulimi buki okukola ki okukkakkana n'okukola ki n'okugonda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subirayo bitegereke kakati nga bwe tukkakkana ne tuteeka ekyenyi wansi naamukubeera kukkakkana era ojja kusiŋŋaana nga a'zamu arkaani ssala as-sujud ng'empagi esinga ekitiibwa mu mpagi z'esswala kuvunnama nga bw'osina a'zamu arkaani al-hajj arafa empagi esinga empagi zonna eza hijja ekitiibwa arafa nabiragati alhajju arafa hijja yeki ya arafa nga bwe tukkakkana n'oteeka ekyanyi wansi kibayita okukola ki okukkakkana n'okukola ki n'okugonda wa barakallahu fiikum ntegerekisa ntendera ogwokusatu okusinza kyeki okusinza kyeki mumpulirize nnyo abasiraamu inaam eri abamanyi b'obusiraamu abatawhid balina definitions bbiri balina okunnyonnyola kwa mirundi ebiri
njagala nyinyonyoleko okusooka nti endyayo okola kuno okusooka njagala nkuyise mu bufunze bagamba bwe bati bonaabo Fath al-Majid sharh ya kitab at-tawhid bino ojja kubisanga bakitwala nti okusinza kwe kugondera Allah mu kuteeka mu nkola bye yalagira n'okuleka bye yaziyiza bagamba kwe kusinza makulu agaawamu okusinza kwe kugondera Allah mu kuteeka mu nkola bye yalagira n'okuleka bye yaziyiza bagamba eyo ge makulu agaaki agabona kola gafuna Sheikh Muhammad Al-Uthaymin nga aleta definition ya ibada mu kitabo kye sharh ya kitab at-tawhid nga gama okusinza kitegeeza at-tazallul tewaliwo kyabatonza twabatonda nga tugenda kulagirwa n'wankubadde okuziyizibwa wa annakum ilayna la turja'un mwali mulowooza nti mugenda kudda eri Allah subhanahu wa ta'ala waliwo ebibuuzo bisatu mu eyo aya ebyanukulwa kibuuzo ekisooka min aina ataitu wajje navanze okujja mu nsi kibuuzo ekyokubiri walimaadha ataitu lwaki najja mu nsi kibuuzo ekyokusatu wa ila aina adhhabu ndagawo oluvannyuma lw'okuva mu nsi yonna eyo aya ebyanukula afahsibtum adhanantum annama khalaqnakum abasa mulowooza nabatonda nga mbatonze kuzannya buzanyi tegeza temwaliwo nembatonda waliwo ensonga yabatonza mbalagire mbaziyize wa annakum ilayna la turja'un olowooza temugenda kuddizibwa gyendi tegeza mugenda kuddizibwa gyendi mbasasule okusinzira ku nasinzira okubakola ki okubatonda okusinzira ku ntuukiriza gye mwatuukirizaamu ekyakola ki ekyabatonza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obongo bwetagisa okubaawo aya eyokusatu agamba watu subhanahu wa ta'ala hal ata ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura okukubuuza istifham yenonyamu taqrir bimaana taqrir oba inkar abaffe ebbanga teryayita ku muntu nga tali mu ekyo ekyogerwako nga tamanyiddwa kibuuzo atayagala mwenna mugambe mukkirize bukkiriza nti ekiseera kyayitawo nga omuntu tamanyiddwa nga tannaba kujja mu nsi kati ekibuuzo ani yamuleeta mu nsi yajja ati lwaki yajja aya ekigendererwa kyayo ekikulu kwe kujukiza omuntu gye yava ono yeepampalika bano ojja kusinga n'endala egifaanana mu Baqara Allah gamba kayfa takfuruuna billah istifhaamu inkaar imaana taajjub okubuuza kwa kutamwa nga kugendererwamu okwewuunya ataaliwo eyali amazzi okusinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kayfa takfuruna billah wa kuntum amwata muwakanya mutya Allah nga mwali wafute mwali mazzi meere fa ahyaakum n'abawa obulamu thumma yumitukum n'okufaakwa mmwe yakufuga thumma ilayhi turja'un ate yagenda okubazuukiza abalamu ebbanga teryayita ku muntu nga talimu ekyo ekyogerwako tera okuba ekifaananyi ky'omuntu subhanallah uliriza bino singa akuleeta n'akujja e Masaka n'akuleeta e Kampala oba ebugerere n'akufunira omulimu assalamu alaikum n'akola atya n'akufunira omulimu n'obeera bulungi n'oyitamu n'abaako ne byakugamba alina byakugamba obeeko ne kyoyamba n'omwanukula bubi singa n'akugamba nti owange kozi wajja okye Kampala nziyukizaamu Kampala eno watuukayo otya aba ayagala ki munsiremu kujjukiza nti ye bw'ojeemera
ye yafuuka ensonga gwe okujja e Kampala okufuna ebyo ebikola bitya ebikweyagaza. N'olwekyo wandibadde mugezi n'ojjukira eyakuleeta e Kampala olyotya era oteekeddwa kuliisa otya mu maaso ge. Ne Allah bukubuuza omuntu tewaayitawo ebbanga nga talimu ekyo ekyogerwako, atuuka atya ng'amaze okubeera nti Allah amuleese n'afuuka kiwagi n'atasinza yamuleeta. Naam, wakati abaga nti inna wano wenjagala inna ffe ekyo nkyogera ffe nga siinamu nakutya kubanga njogera ya Qur'an Allah gyakozesanga yewe ekitiibwa ffe nga mukulembeze w'eggwanga bayoga nti twakola amasomero nga yeyalagira gakolebwe naye mu mbeera ya ta'ziim tujja kubasaanyaawo ebitabo by'abalala abaga nti tukole omuntu ne balowooza mbu kitegeeza basatu omu yayogera naye ngenjogera inna ffe era abawarabu tebaagitamwako kyotugamba nti Katonda ali omu nga tuwulira ogamba ffe kubanga bagimanyi. Inna ffe bwento bwe nzivuunula khalaqna al-insana twatonda omuntu oyo min nutfatin amshaj mu mazzi ageegasa ag'omusajja n'omukyala nabetaliini tumugezese. Okugezesa kwategeeza kwe kulagira n'okuziiza ebitila. Ebiragiro bye yassa byekiki yabitila yabagezesa n'okubalagira n'okubaziiza. Muba mulimu abatuukiriza n'abatakola ki n'abaagana okutuukiriza. faja'alnahu sami'an basira tamfula awulira era alaga otyo imma shakiran wa imma kafura twamulaga ekkubo imma shakiran aneebaza wa imma kafuran anaawakanya. N'olwekyo okugezesa kwa Allah kwagezesaamu ebitonde kweka okubiragira n'okubikola ki n'okubiziiza nga byabiziiza bibyagala nnyo. Bikola bitya? Bibyagala nnyo. Ensimbi bizaagala nnyo eza riba, abakyala bibaagala nnyo, n'abakyala n'abateekawo ne babayitako mu bungi nabaga nti mulina kukoma ku bana muba mwagala ate mulina kubafuna mu nfuna bweki so si kubeera bakyetwala munsi. Ntegerekeka bulungi ekyo amakulu g'ekigambo kusinza agasooka kitegeeza الذل والخضوع لله تعالى وككنا نوكبنا كرو الله سبحانه وتعالى في أوامره وترك نواهيه مقول بيلابرا نوكل كبيزيزا محبة وتعظيما كروكم أغلا نوكم مستمتشي ekitiibwa ntera nnyo okuba ekyokulabirako nenjagala okumaliriza ensonga eno ende fundala ku definition endala naye nga eyinza okuyingiramu eno naye nga nkulu nnyo okugitegeera egenda kutuyamba okutinaatemera ebirago ekigambo okusinza njagala mba ekyakulabirako ku bintu bibiri mu byalagirwa n'ebyaziyitibwa okusiiba okukola ki Allah yatulagira okusiiba mulimu okuleka omuntu ebintu byayagala kubanga ebisiiba biri ebintu bisatu ebikulu ebizimbirwako okusiiba biri bimeka ekisooka al akilu okukola ki okulya otyo ekyokubiri washurb n'okunywa ekyokusatu washahwa n'ebyobwagazi bintu bimeka tubula waliwo enjawulo kutuwa ebintu bibiri singa omuntu alya oba anywa ntegerekeka bulungi oyo akola atya aliwa ng'agenderedde kati wakokola okuliwa oluki olunaku olwo n'okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. Singa omuntu ageya wetegereze nnyo wano oba alimba taliwa lunaku naye aba akendeezezza empeera z'okukola ki z'okusiiba kubanga mu kusiiba
mwenye tugamba adabu siyami alwajiba walmustahabba empisa z'okusiiba ez'etteeka n'eziri sunna empisa eza sunna wekuleka eza wajib wekuleka buli kyonna ekyazirizibwa singa osiiba nga bw'okola ebyakolaki ebyazirizibwa osobola okusiiba n'obaliwa nti wasiibye okusiiba okwalalikibwa naye n'omaliriza nga tofunye empeera zakukolaki zakusiiba olw'amazambi ge yobagadde ng'osiiba ntegereka kati abantu balimu emitendera mu mpeera z'okusiiba eriyo abafuna 10 eriyo abafuna haafu okusinzira ku ndeka gye baleesemu ebyazirizibwa so ng'omuntu asinga awandiikiddwako nti yatuukiriza etteeka ery'okukola ki yasiibye bw'asiibye limeka empeera ne zibeeramu eki emitendera alina okujjuvu alina okukendeevu alina ataafunidala kapeera nakamu ninga yawandiikiddwako nti yakoze eki yasiibye njagala owize kino kinjagala okutuukako naye okusiiba nga kulimu ebtila kulimu okugezesa omuntu ku ebyo byasinga okukola ki okwagala Allah n'amulagira abisiibe tolaga nti la'allakum tattaquun bamunakikola mujja kuba mutidde Allah subhanahu wa ta'ala nga baga nti ubudu rabbakum alladhi khalaqakum otyo aya mujetegereza ya ayuha nnas abanga abantu ubudu rabbakum isinza omulezi wammwe alladhi khalaqakum eyabatonda walladhina min qablikum nababasookawo la'allakum tattaquun mulyoke mubeera abakola batya abamutya kati mukusibaga nti kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaquun mulyoke mubeera abakola batya abamutya unaamutadde mu nkola ekyo kyakoze eki kyabalagidde ntegerekese gemamu ku makulu g'ekigambo ekyo akati eyo ebtila eri mu kukola byakola bitya byalagirwa wala byagamba nti yadaa taamahu wa sharabahu wa shahawatahu omuntu aleka ebyokulya bye n'ebyokunywa bye n'ebyobwagazi kulwani kulw'okusinza Allah subhanahu wa ta'ala nabbi n'agamba sallallahu alaihi wasallam la khalufu fami ssaa'imi atyabu inda Allah min rihi al-misk akawoowa akava mu kamwa k'omusiiri akajja olw'okusiiba kalungi eri Allah kasinga okwagala eri Allah okusinga akawoowa akasinga okunywa bulungi akamiski Sheikh Muhammad naga nti li'annahu nasha'a an ibadati llah lwansonga ekikatandikizaawo okusinza Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah akaagala nnyo katandisewo lwaki wakola ki okulimu okuleka Allah byeyakola ki okola Allah kyeyakola ki kyeyalagira mulimu okuleka okulya n'okunywa n'ensonga z'obufumbo ekyo kyakola ki kukola kyalagirwa okukusinga kuwonera Allah mukola kyalagirwa ntegereka bulungi kyokulabirako ekyokubiri ndi wamu naawe okuleka obwenzi ng'omuntu alina obusobozi obukola kyobulaba nti nabbi agamba nti omusajja omukulu alemedde ku bwenzi tagenda kuyingira jjana lwaki talina shahawa talina bwagazi bumufoosinga kubeera mwenzi nga muvubuka bwe kiri okubanga akyali mwenzi naye nga muzeeyi nga n'obwagazi buki butono kiraga obwononeka bulaze wala okuleka obwenzi omuntu okulwanyisa obwagazi bwe n'abulwanyisa naga nedda sikkirizibwa kubeera na muwala ono kama wange yanziriza okubeera naye okwo okuleka ekyakola ki ekyaziizibwa mwoyo n'agukkakkanya n'agulabira oyo ye muddu omutuufu asinza Allah subhanahu wa ta'ala tera okubawo ekyokulabirako kinjagala okusembyayo bw'obudde bulabikabire tendera ogwokubiri tujja gutunuulira omulundi oguddako obugazi nabanyumiriza omusajja bayita Abu Bakar al-Miski Sheikh amita Amir al-Amir ono amumanyi yamutunyumiriza mu senene emu onfuna bulungi nekugana kasita gago bismillah
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ ونيت عامل العامر والسعودية يقصمت الشافعيشن ناغا مانتي ومفبوكو بميت أبو بكر المسكي نمبني مريزاك mchala ya mwegomba olwenda bikaye bwa mwegomba nasala amagezi agamufuna mvubuka atambuza bintu byakulya nga bana bebigaali batunda emmere abatunda biki oba batembeyi bw'aba ayita ku maka g'omukyalo oyo kyala n'amuyita namugamba nti waliwo ekintu ekinyingiridde oba musota oba kisolo jangu okintaase. Bakari najja sajja Saleh muvubuka mulongo omukazi naggalawo oluki namugamba nti oteekeddwa okubeera nange otakikola ngenda kukuba enduulu ngambe nti obadde onkwata. Muvubuka omulongo yayingidde atya mu nnyumba y'omukazi kuba naamusiŋŋaana nga bamukubidde enduulu. Naam kyava mugamba nti waliwo wensobola okweyambirako njagala ojjukire nnyo ekigambo kino nsobola okufunako wenneeyambira neetereeze bulungi ntuukirize kyoyagala kumukyaa nti anta hurrun waliwo ekiyigo genda weeyambe. n'agenda mu khala n'agenda mu tooyi bwe yamala ekyetaago n'akwata obubi n'abwesaaba omukazi asobole okumutamwa n'avaayo nga yenna yeesaaba obubi aleme kukola waakiri awunya obubi aleme kukola kinene kisinga bubi waakiri yeesaaba empitambi omukazi n'amutamwa naye n'ateyambula ngoyeze kumwendako Allah n'atamulaba